oyo yakubye mukoddomi we yasse muko taata yasse omuko ate ekintu kye yakoze kibi nnyo era y'omusango nga tetunadda ku birala tugumusalira era nalabye oba yabadde maama ngaga nti omwana wange nedda omwana wange embeera naye maama naffe bazadde baffe we bagamba abeera naye waliwo ebintu ebimu bye tasobola kulemesa omukwano galinga mazzi bagakolera kkubo wegayita naye togaziyiza kutambula togaziyiza gagenda kuwagula ekizimbe kyova olaba aliwe bagamba nti waliwo wootuukira nga tokyalina kuzaala kubanga abaana b'ozaala bafulumya generation yo gweogenda kusigala nga obatreatingira mu generation enkadde ate nga bali mu generation empya waliwo 1997 okyazaala naye waliwo 1997 akyazaala abo baba n'abaana zaggwako nange bendaba bwekiri bino eby'omwana ava mu kundi byali byammwe jjajja yaŋŋamba abakaji bookya lindirira owai wangi ebiri mu ggwanga obiraba mbiraba naye kisinziira gwe biriwa byolaba omusajja yabuuza byendaba byolaba oba yalagawa byendaba byolaba ddala nga byebimu naye endaba yabyo nga yekola ki nga yekyuka naye nga byo byebimu nga byebimu waliwo emboozi etambula eriwa ekyafuuse enzibu eriwa ey'abaana bano abato Kawanda story bwe basse taata ekintu kye yakoze kibi nnyo era y'omusango nga tetunadda ku birala tugumusalira tugumusalira ng'abazadde abalina abaana abalenzi n'abaana abawala okuggyako nga taata oyo mu baana baayina temuli balenzi naye bwe babaamu yabadde tagwanye kusalira mwana oyo muki waliwo neyaŋŋambye ng'olaba bataata ebiseera ebisinga tebaagala bantu basemberera baana ekyo kituufu ebbuba tuliyina nnyo ku baana baffe ab'obuwala kebebe bano abakulu be tuwasa bwe taata amukuwa tamukuwa mwana wange mukuwadde tomukoonako n'omugala taata aniyagaye nti nze nsiiba nkuba abantu naye abaana abo nze mpulidde bangi nga bagamba omulenzi abadde muyaaye omulenzi abadde akola kino omuwala abadde muyaaye kati eno emboozi ogiraba abantu abasobola ogitegeera n'okugiwaako judgment be bantu abakuliddeko mu bulamu abaana abo bakuliddemu abaana abo nkakasa babadde balivinga obulamu obw'okwetetenkanya obulamu obutali bwa kikomera ebyo ebintu abaana bye bakoze abo twabikola era lwe lugendo mwe twayita era tukkiriza nti Mukama yazza bibye obutonooneka twalina eddembe okwonooneka twalina eddembe okuyiga enjaga twalina eddembe okukuba endongo mu zikiraabu twalina eddembe okusula ebweru kubanga embeera gye yali etusindiikiriza yagaana eno yakubwako twagikubako kati ffe twageranga ku makya n'ofuluma ne mufuluma ne muggalawo ne muteeka emiteteme mu buliri emigogo ne mugenda mukuba endongo ne mudda nga bukya kyemboza nga muzeeye tamanyi nga mukuli yeetinzeewo akabiina awo naye mu kaseera ako obwo obulamu bwe twayitamu bwe bwatuyamba kati nyina kyembuuza taata bakusanga musajja munne emyaka gye naikenga emyaka gikuliridde nze nyina muntu gwe nagamba nti muwala wange okwagalana ne muyizi munne itisoke era bwe babiŋŋamba muteekateeka siina nnyo busungu nga bwe banaŋŋamba nti waliwo omusomesa ayagala muwala wange nsomesa muli myaka gyegimu ontegedde kubanga abo abaana byebyo taata nga tonakuba mwana mayinja nambooko zimutta gwe sekisi wamutandika kwemeka maama bakutandikira okutawanya kwemeka olyoka ofuna obusungu obwettumbiizi bino byefaananyiriza ng'abazadde abasaba abaana first grade nga naye yayitira mu 30 gwe gy'otaafuna lwaki olowooza omwana n'agifuna anti omanyi lwaki yayinza ogifuna anti nze nafumbirwa kitaawe nga kitaawe mugezigezi mubuzi bagamba nti ng'osaba simanyi ennyama sooka ey'omutwe sooka onyige ku gugwo owulire gufaanana nti ebintu ebimu naffe tusooke twejjukanye nti naye omwana ono ebintu byakoze nabikolako
tabikolako oba kyekiri kyegambye nti emboozi eno etwala bazadde bokka aba abaana bokka ababaddeko mu bulamu obutali bwa bikomera obulamu bw'okwetetenkanya. Kizibu nnyo omwana okuwangaalira mu bulamu nga maama akeera ku makya n'akola n'adda ku 3 n'agenda 12 ez'okumakya n'adda oba ku 4 taata ng'akola safaari abaana okusimatuka obulamu obwo. Kati obulamu bwe buba bugenze mu kiri kye tugambye nti Katonda anazza bibye. Kubanga it is the order of the day. Bwe bulamu bwe balaba okiraba omwana oyo omulaba bambi omugezi Mukama muwummuze kisa tebamugezaako okumuwolereza ebyo abadde abikola n'ebyo abadde alina okukola kubanga gye emyaka gye naye omwana abadde muto myaka 16 ani agambye ffe twasomanga n'abaana mu kibiina ekyomusanvu naye nga baagalana tulina omwana yafunira olubuto ku myaka 17 mu P7 ku St. Pere Liberation School Butayonja twagenda okutuula ekibiina ekyomusanvu ng'alina olubuto era nga n'olubuto olwogerwako yalumufunisa yali tica. Kiri kyotayagalira ddala kisaagala tica ye yali akyali kakati ebintu ebimu nti nga tonnakuba mwana ono mulenzi naawe omuzadde olina obuvunaanyizibwa bw'osudde nti maama bwe yavaawo n'agenda ku kyeyo okupambana yalowooza nti gwo n'asigaza control naye naawe tewagisigaza yagaana. Kankubulidde tulina abaana omugamba bugambi nti keera ku makya oyoze ebintu osiimule ennyumba oteekeko breakfast okole kino nti kale naye bw'otamubeerako weekanga tabikoze naye ng'ate wooli mu nnyumba naye lwojja n'omugamba ebintu wamaze okubyoza ndi mu kwoza ngenda byoze kati wataddeko breakfast giteekeko kati abaana bakukubirira si baakuteera nsi omwana bw'omuteera ensi kubanga gwe omuzadde akuba omwana ono olw'okuba nti otandise yenyigidde mu bikolwa gwe kennyini wakuza omwana nga bukyali yakula bukyali naye nga gwe wamukuza okitegeera gwe wamukuza kakati ffenna tuli bazadde kyekiri kye nagaye nti tubyogere nga twogerera mu sayidi bbiri ng'oli muzadde alina omwana ow'obulenzi ng'olina n'omwana ow'obuwala nga tonnasalira nnyo mulenzi musango nawe owwo ku myaka 16 17 agenda atandika ebintu bye bimu eitha akwana n'atalya naye era ng'akwanye naye era ng'akanzeemu kijja kijje ate abaana bakangamu kyekyo bwe kirina okubagoloza lwaki bagaa nti abaana abasomedde mu single school bonooneka nnyo waliwo omwana muleke akangemu embeera gy'otaddewo emulemesa okumanga naye ng'okanga akoze eki akanze fe twalina abaana ng'omwana akuuma girlfriend we from senior 1 up to senior 6 naye nga tebeegattangako kubanga essomero gye beeganziriza tewali kagundi kasiko naye ng'ateeka okweganza tekukoze eki tekuvuddewo naga nti bwe tunadda eka tunaabiraba ono nadda eka ng'ewaka bakambwe n'oli nadda eka nga baki nga bakambwe omwaka ne gugwa n'ogwokubiri ne gugwa n'ogwokusatu ne gugwa era yoyo omwana gw'osanga n'agamba nti nze okwavinga sex nali ku university ate nga takulimye mu hostero naye tekitegeeza nti era baabimugambira mu hostero baabimugamba wa senior 3 senior 4 omwana wa senior 4 akwalifyinga okubeera ne boyfriend kino bagenda kunyiigira omwana wa senior 4 yes naye buvunaanyizibwa bwe omuzadde okumugamba nti is just a boyfriend time eri tennakola ki kubanga ne bw'onaabimugana nga bikunyiiza yajja bikola ki kyemanene okubuuza babiwulira gw'ojja gamba nti nedda byo babikola kati buvunaanyizibwa bwe omuzadde okugamba nti omulenzi oyo si mubi era simuyinaako bukikuba ne bw'omugamba nti mubi yajja kukutaamu agali kiringa kye baatugamba nti singa enjaga yali ekkirizibwa tebandigyabyuzinzenga naye kati bajyabyuzinga kubanga buli agikwatako aginywa kifiiriza mu kasiko waafunye ginywera anywa sitiiki 2
naye singa yali yaddemba anywako kiti kyonga nti omwenge omubbirire kuba mubiri. Abazungu we batusingira nti omuzungu agandireeta boyfriend w'omulabe kubanga bo basooka ne bakikkiriza nti oyagala toyagala kweja emyaka boyfriend ajja kubaayo era gyali okweka mukweka era gyali kati nagamuleete wano n'obuulirira abaana bameka babiri bwali buvunaanyizibwa bwa taata sigwe mulundi ogwasooka okukwata omulenzi ono oyo yakubye mukoddomi we yasse muko taata yasse omuko bwali buvunaanyizibwa bwa taata okubayita n'obatuuza mu ddiiro n'omugamba omwana ono ntegedde bye muliko naawe nkutegedde naye bw'onaakola kino mu budde buno ogenda kufuna ne kino ne kino ne kino naawe bw'onaakola kino ogenda kufuna kino ne kino ne kino ne kino n'otandika babuulirira wabula era n'obeerawo okumakinga sure kira tebabikola kyekiri kye nagee nti omwana afuna boyfriend girlfriend ng'ali ku ssomero mu senior 3 senior 4 ne babulwa we basobola okumangira naye nga weebali era nga bakola ebyabwe era ng'oluusi n'essomero libamanyi nti oyo girlfriend wooli ng'essomero libamanyi naye when it comes to kamudingisona no police no police ate nakyo kiba kyagundi omanyi omuntu okugamba nti emmere yiyo weeri ewaka tugifumbye eyidde naye saagala ogibbirire tusooke tukime amazzi tuoze engoye zino tuli omulundi gumu akamere nga katuwoomera kaleme tutuga olaba otya olaba otya kwe kugamba omwana nti oyina boyfriend naye woobikolera wano ate bigenda kusaanyawo obulamu bwo tulinde tugire mukuumira awo naye baŋŋambye ate mulembe guno gwayonooneseemu emirundi ebiri tulina n'abazadde abapakirira abaana obupiira katukyogere nedda ate ekyo kibi tewali muzadde yandirekomendinze mwana we muto kuyingira bikolwa byakwegatta n'amuteeramu awo gundi preventive gundi ate oyo museegu oyo muzadde aba ata asiiza omwana w'omuseegulwakubeera nze nyina taata gwe mmanyi ate yiyansanyusa taata alina abaana abawala n'abalenzi naye bwe baba nga abaana badda ku ssomero omuwala bw'amuwa emitwalo 10 omulenzi amuwa 15 anti omulenzi alinawo okugabirako ate akimanyi omuwala we agenda kuweebwa oba abimulaga oba tabimulaga manyi bajja mmuwa kakati kyekyo taata yakkiriza ontegedde naye tuddayo ku level ki senior 3 kaleko omwana aba atandise emyaka 16 kakyawo oba oyingidde obuvunaanyizibwa omuzadde okudeddereza omwana ono waakiri ayingira yunivasite omulage aye ne ku yunivasite aleme bikola lwakuba wootuuka n'okikola ki nekikusukka oba omulamuzi yes naye tosobola kugamba mbuuzi omwana wange tagenda kuba na girlfriend tagenda kuba na boyfriend paka nga amazeeko siniya awo nkola nti anyiga ku mutwe bwe nali gwe bwe wali kyali kitya teze nali mukambwe ennyo okitegeera ebiseera ebyo okitegeera ndi wakutegesa bitimba kati awe mulekera nedda kati buulirira kubanga oyinza okuba olina ebizibu byewakola ki bye wayitamu so kitalo nnyo eky'omwana oyo taata yakoze ensobi taata yakozesezza obusungu buki bungi omanyi ne obulamu buno bwe tuwangaaliramu kikulu tulina ebintu bye tulaba nga si bipya civilization is key nti ebintu by'okweganza baba batwala mpya ebintu by'okweganza biri bitya nti ebintu by'okweganza gye biri mu baana naye kyoba olwana baana buteegatta ebyo ebintu bibiri byanjawulo mwebiri mu baana naye lwana nnyo abaana abo buteegatta naye ekyo kijja kukola wabeerawo olutalo lw'amaanyi kijja kukola nga tootaddeewo bbanga eryo si byakubogola naye kati ono omwana abaddaga nti nze mukulu ewaka omuwala mwana muwala tugambe emyaka 16 17 bukya n'abeerawo awo an idle mind is a devil's workshop n'abeerawo awo oluusi asomye oluusi tasomye
ne buziba olaba ndowooza obwongo bwe butalika laba embeera okitegeera naye nga nze omulenzi simusalira musango ebyo ebintu byakola abalenzi bonna abali mu myaka egyo bye balina okukola ate era twabikolako bye bakola naye buvunaanyizibwa bwaffe era nalabye oba yabadde maama ngaaga nti omwana wange nedda omwana wange embeera naye maama naffe bazadde baffe we bagamba abeera naye omwana wange embeera naye embwa yange tebba omwana naffe balowooza nga mwe tuli mu biyungu nga twayise balowooza nga twagenze ava waka ng'agenze ku luzzi kati olowooza aba agenze ku luzzi naye ani agambye akubala onoonya ssente naye kitalo nnyo n'omuwala omuwala ekituufu bamuwa eddembe lingi buli kye mwakyuzinga omuwala yafuna eddembe ddene teyataatirwa kati gino emirundi oba taata gye yamusanga nga oba biki kali kabonero kankukunala nga buvunaanyizibwa bw'abazadde okutuuza omwana ono omwana myaka 14 kiba tekinnanyuma mumuleka waka yekka embeera wadde ebaawo naye waakiri omuteeka mu basenga nomanya nti waliwo abagamba nti ba kubanga abo babeera mu kaseera kakubirira kale ba abadde agira ati najja ne bagirinnyamu diiru zaabwe ziba za eva kulinnyamu ebeegira bweti n'erinnyibwamu ne gutagguka eva kulinnyamu towooza omwana wange ebyo tabikola tajja bikola ng'otuukiriza obuvunaanyizibwa bwo ng'omuzadde olina kyewaŋŋamba nti generation yeno abaana bagezi nnyo tusinga nnyo upgrade yaabwe nnyo nga bw'okiwulira nga gye nkomezza kyekiri kyegende nti kati bakubirirako ate tokumisa nkumaŋŋanda anti kati tuli ku mulembe tuli ku mulembe ng'ekigambo kiri kyadiba kiriwa omwana ono abadde embeerera okimanyi nti embeerera ekitiibwa kyayo kyaggwawo eka yeetaaga kubira ngoma eyo era okimanyi ndowooza kyetaaga kuddamu kufuna kuteekateeka mpaka omanyi obwakabaka edda obukulembeze bw'ennono bwateekateekanga empaka nga ziri zitiizo nti omwa tugenda kebera abaana be tusanga akati myaka 16 paka ku myaka weegiti nga bakyali mbeerera ebirabo bwe biti kati okimanyi nti otegeka omuluka mulamba noga nti noonya omwana w'emyaka 18 oba 2 ngayo nga mbeerera tumuwe ekirabo tumutwala Amerika kusoma tosemba nabyo ebirabo anti omaliriza obisaze omanyi nti omaliriza obisaze noga nti kale tunoonya abe 14 ogenda osampola ne bakuleetera 2 mu baana be 14 nosanga nga abaana bana baagira ate nga ge mazima agakaawa ate nno nga namuzadde tamanyi okanya kwata mwana tugende zino tuzirye wa mama sinna naaba nze oyo omwana ekimu ku kyennabutunuuliddeko n'obutanyiiza nnyo nti baabadde baana na baana wandiwulidde otya okuga nti muwala wo yeebakibwako agasajja aganyuga omwenge muwala wo aleeta ga DJ agenda mu ndongo nadda ne ga DJ ekyo tekyandibadde kibi naye ono baana na baana eyo bakumeekume ate naye bw'obasinkana obalabye kale oyinza obutaba musanyufu ne handling okutuuka ku leve eyo kiba kinene ate tubeere nnyo mikwano gya abaana baffe nze ndabye abantu bangi ng'omwana mukwano gw'abazadde be kati gyakoma okuba mukwano gw'abazadde be waliyo omwana gwe bakwana n'ayogera gyekiri creating omukwano ng'omwana asobola n'okwanjulira nti I have a boyfriend kikuyamba okuintervene ng'atandika mutandike kabalina we batambuddeko mami nafunye boyfriend ali ludda wamuleete mu kasonda jangu mbulire tobogoka muleete mulabe kakati mwana wange olaba yes oyo boyfriend kino ogenda kukola bwoti ne bwoti si ebino yerere ngenda kutta olimba tewali kigambo kakibeere kya busungu kitya tewaliwo omwana yenna agamba nti nze nali njagala boyfriend wange maama bwe yankambuwalira ne muvaako ate babibbirira nnyo
Bye okunywa biwagambye. Enjaga enzibirire. Eba nnyingi. Babirira bibirire. Bye byogenda okusanga ng'omwana wo bamuteegera mu kiyungu. Aho akwata katadoba mbw agenze mu ttooyi. N'akaleka bye byokkuba obumwanyi ku mabaati. Embeera eyo. Ogenda nti wekaka ya papa. Gwesigino oli n'omanya. Ng'omanya gye ndi wansi. Tisaamaze. Kitegeera. Mutwe n'okifuna. Naye kyava ku kikubukambwe bwe wasaawo. Waliwo ebintu ebimu bye tasobola kulemesa. Omukwano galinga mazzi. Bagakolera kkubo. Wegayita. Naye togaziyiza kutambula. Togaziyiza gagenda kuwagula ekizimbe. Kakati amazzi ago agajja zimbawo ekizimbe kya kalina. Gajja kukiwagula. Oba gajja nnoonya wegayita. Gawe mwala. Gazimbira omwala. Gagamba nti kati mulaba. Amazzi temuli mabi naye muyitenga wano. Gwe mukwano. Okuteekateeka. Gwe mukwano. Tebaguzibira. Atakwagala. Omwana akyali muto, omwana gwo kyali muto, otandise ebyabasajja muganda wange. Generation gye tukola ki? Aye n'abazadde bonna nga bazaalibwa mu 1980s. Kyova olaba baliwe bagamba nti waliwo wootuukira nga tokyalina kuzaala. Kubanga abaana b'ozaala bafulumya generation yo. Gw'ogenda kusigala ng'obatreatingira mu generation enkadde, ate nga bali mu generation empya. Wali wa 1997 okyazaala naye wali wa 1997 akyazaala. Abo baba n'abaana zaggwako. Nange bendaba bwe kiri. Kaakati tulina okukkiriza nti omulembe gwe tulimu, generation gye tulimu eri bweti ne bweti. Abaana bali bwe bati ne bwe bati. Bino eby'omwana ava mu kkundi byali byammwe. Eby'abakazi bookya. Bino ebyasimanya kubula erinnya emmese ekuwa essente byaggwawo. Jjajja yaŋŋamba abakazi bookya. Mukama abakuume.